Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news. Anita Among wetwogerera agasimbaganye n'omulamuzi okusinziira ku information ginnaakafuna kati mu dakiika emu emabega. Anita Among ateereddwa ku nninga onono waakusanga munywanyi we Chris Obore Eruzira wetwogerera kaakana. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga biki byagenze maaso n'okwogera George Ennyonyi Besekezi bwamusinkanye olunaku olwaleero mu mboozi y'akafubo wakati waabwe bye bino ebivuddeyo. Ababaka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ababaka bannankyukakyuka naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform okuli Zambali Blias Mukasa owa Nansana Municipality kwoteeka Ssekabira Dennis oluweero avuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bambalira GenM7 ku bigambo bye yagenda maaso n'okubeera nga ayogera wali eri ku national address bwe yali nga ate mwanatu ayogera ku eri eggwanga. Bano nno bagamba nti kya buntu obutafaayo naye ate nga kibi nnyo nnyini ddala singa ogenda maaso n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nomma abantu eddembe lyabwe ery'obwebanga eribaweebwa ssemateeka. Jjukira nti okweyimirirwa kiri mu mateeka era eddembe lya buli munnansi yenna ogenda maaso n'okuba ng'afuna obwenkanya mu kooti ez'amateeka so si ggwe kwefuula oba oliawo mulungi omwo. Kakati ye Betty Nambooze bakireke aliko ebigambo byavuddemu era byayogedde oba oliawo nga tebiwoomesa nnakabululu. Abayisiraamu bongedde okutabukira Kasolo bagamba nti lwaki ofuuka ekintuntu banywanyi bebino ebyotwala muhoozi ku DNA bimaze bisudde eyabyogedde oba oliawo mu ntate bitya era bitandise ddi bino byonna mbikuleetedde. Weewaawo wano wensinzira okwebaza n'okutegeeza nti ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Weebale kutulaba okutugoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Erinnya nzedde niyaliwo okuweereza waneeno wennyini nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo gimpera like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi munywanyi etuuke ku buli ssekinnoomu olw'okuba ng'agifuna. Awo nno bw'oba omaliriza oba okoledde ddala ekisinga okuba eky'omuwendo nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribingako na mukadde kanzigire mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi ennyuvu ze tuteekayo. Nkujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Like Mobile bagamba nyiga 217 weegulire airtime ne data wa Like Mobile. Weewaawo nzikiriza ate nsooke ntandikire wano ku bigambo bino byawani bya Betty Nambooze bakireke wuliriza. Gamba bannayuganda tetujja kusobola kudduka bizibu biri waka ebyobufuzi ebyenfuna n'ebyembeera zaffe. Tulina osigala wano tulwanirire eggwanga lyaffe amakula kubanga buli woligenda ebweru buli kagwayo bakwekwasanga muna mugwira. N'olwekyo tulwanirire kino kituwe essomo nti olina kukolerera wammwe tulwanirire eggwanga lyaffe tulitereze. Wano waliwo ebitumala Uganda nungi nnyo singa South Africa. Kati bagamba golodi yekka ali ebusoga for example abalirirwamu obuwumbi bwa dola za America 320. So ne bwabanga golodi gwogamba yagagawaza South Africa obaki naffe tubirina wano ekiri wano tulemeddwa okulembera obulungi eggwanga lyaffe tuliganyulwemu. Olwekyo bannayuganda mbasaba mukomewo tulwanirire eggwanga lyaffe tulyeterereze tuleme genda ng'eyo tugende ng'ebweru nga tugenze kulambula Betty Nambooze bakireke ng'ayogera ku nsonga z'abaana abaakomezeddwawo okuva e South Africa. Onono bagenze maaso n'okubeera nga batutegeeza agenze maaso n'okuba nga ategeeza nti banaye mukomewo tugende maaso n'okulwanirira eggwanga lyaffe ekiribonyaabonya kimu it's the bad governance oba obukulembeze obubi. So tulina okuwerwanako okulaba nga tumamulako obukulembeze oba oli obukulembera eggwanga lino mu ngeri etali nnungi. Ku mawulire agegenda maaso n'okubanga gafuluma gega Anita Among wetwogerera kaakano era okusinziira ku NBS television nga bayita ku mukutu gwa X bawandiise bwe bati nti just in confirmed sources indicates
that former Speaker of Parliament and Bukedia woman MP Anita Among could be arraigned before the Anti-Corruption Court this afternoon. Nti Anita Among kitegerekese okuva mu nsonda ezesigika nti mutuntu ly'olunaku olwaleero yandirabikako mu kooti. Jukira nti bino byonna tuzze tubibagambira nga tubibategeeza nti Anita Among ssaawa yonna yandigenda maaso n'okuba nga gasimbagana n'omulamuzi era n'agoberera munywanyi we Chris Obole eruzira. Si birungi era si biwoomu yadde akamu n'akeddagala oba oliawo. Anyway, ngambe nti anti katubasabire kale katulinde tulabe bwe bigenda genda maaso n'okuba ate nga bibeera. Si birungi eno. Honorable Sekabira aliko ebigambo byayogedde nga bakamaliriza olutuula lubadde muba tugambe olukiiko lwa Buganda lubadde olw'okusoma budget wali Bulange Mengo. Bigambo ki Sekabira Dennis byayogedde bibino? Bona kirekera abantu ab'ekikulu ekimu oyinza okumaliriza nga kimaze okubalya ekibavaako nabo ekijja nekikusanga so okwogera ku bunyigirizibwa kuno saagala kubeere mu mulimu gw'amaka palamenti gubeere gwa bufinansi. I cannot say that this is a matter for only MPs because it is a matter of national importance. Everyone should feel important and touched by judicial killings and abduction of citizens of Uganda. It is very unfortunate that there is real currency of events that happened then in the current regime. It is very unfortunate, and I want to thank the Katikiro for highlighting such incidents because they deter development, they destabilize the country, and we can never have investors attracted into this economy because everyone would want to be in a country that has peace, where there is certainty of stability in a jurisdiction. Omubaka Sekabira agenze maaso n'okwebaza Katikiro Mayiga Mayiga ku bigambo byagenze maaso n'okubeera nga yogera. Nonno mwayanukulidde GenM7 mu bigambo byagenze maaso n'okubeera nga yogera olunaku lwe yasobodde okubeera nga ate mwanattu ku lunaku lwe yagenze maaso n'okuba nga ate yavaayo okwogera eri eggwanga. Nonno yategeezezza ki? Yavuddeyo n'ategeeza bulungi ng'abantu opposition yabakwatibwa bwe bali abamenyi b'amateekere bwe batayinza bwa bail basobola okubeera nga batataganya oba oliawo abajulizi baabwe. Anyway, Katikiro avuddeyo n'ategeeza bulungi nti bannange kiri mu mateeka omuntu yenna ogenda maaso n'okubeera nga afuna bail. It's illegal okuba nga omuntu aweebwa bail. Era mu bigambo bye byagenze maaso n'okubeera nga akozesa abategeezezza n'agamba nti bino ebintu bwe biti bye bitta eddembe ly'obuntu n'okubeera nga lisaanyawo demokrasia mu ggwanga. Wabula ate ye Honorable Zambali Blasio Mukasa MP w'ekitundu ekimanyikiddwa nga Nansana Municipality ebigambo bye byeyogedde bye bino wano. President Museveni mu kwogerako eri eggwanga yatukoze bulungi yategedde nti yatugambye nti ebigenda maaso byonna abimanyi era abigoberera. Kye tusaba ffe ng'abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu President Museveni kye wasabye naffe kye tusaba abantu abaakwatibwa baleetebwe mu kooti bawozesebwe. Abatalina musango babate kubanga tebalina musango gwe bazza. Ekyokubiri n'abo abaludde ennyo mu kkomera nga ssemateeka gandi kakati obudde bwe balina okuweebwa akakalu ka kooti bakaweebwe. Tusaba abakulu musigala ekitongole ekiramuzi olw'okuba nti amasiga gana asatu gatambulira mu Parliament Executive wamu ne judicial mutandike nammwe okwerowoozaako mukole ekituufu tulekerawo okuswala. Obwakabaka bwa Buganda butusendo tugamba tebujja kusanga okusomozebwa kunene nnyo bajeti y'eggwanga eno okusobola okubeerawo kubanga ebyobulambuzi mu bandijja ssente bitattanyiziddwa. Abantu batya okujja mu ggwanga lino olw'ebikolwa ebyekko bye balaba ku mawulire okuwamba abantu ne babuzibwawo nga tebayambiddwa. Mute abantu abaakwatibwa be mugamba nti balina emisango mubateeke mu kooti tulabe nga bawozesebwa. Okwo kwe kusaba kwaffe. Mala ebbanga erisupanero ssemateeka lyayogerako nga basibiddwa nga tebaleeteddwa mu kooti. Ndowooza kati general concern oba kusoomozebwa kwa ggwanga lyonna okutuusa n'obwakabaka mu lukiiko lwaleero okulaba nga baliteekako essira.
Zambali Blasio Mukasa agamba nti okusomozebwa kw'amaanyi nnyo nnyini ddala okutuuka nga n'obwakabaka busobola okuvaayo ne boogera ku nsonga ezifaanaganako bweziti. Era nga ye Zambali Blasio Mukasa agamba nti tusaanye okwekubamu ttooki ng'eggwanga. Bino nno byonna bizze era bizze oluvannyuma lw'ebigambo GenM7 bye yagenze maaso n'okuba nga ayogera. Recently wano eno yabadde ayogerako eri eggwanga era mwana wattu bikyagenda maaso n'okuba nga biwuumira mu matu ga bannansi abangi ennyo nnyini ddala. Leader of opposition mu parliament Joel Senyo Besekeza aliko ebigambo byayogedde. Wuliriza wano. We are delighted that the Prime Minister of Uganda, the Katikiro of Uganda, has spoken out about the human rights violations, people being abducted, not being arraigned in court. It's good that this is now going beyond we politicians, because for a long time it's we political actors that have been speaking about this. But we are glad that cultural leaders are speaking out, some religious leaders are speaking out. There are those religious leaders who are timid, who don't want to talk, but there are those who are talking. And look, for me this is no longer an issue of NUP or opposition. No. It's a question of all the citizens of Uganda, because as you have seen, even our colleagues in the NRM are now, suffering the brunt of violation of the law. What we are saying, no one is above the law. And so anybody can be taken through legal processes. But can those legal processes be, can people be produced in court? There's a young man called Christopher Kodi. Joel Senyo Besekeza, leader of opposition mu parliament, yagamba nti bino byonna ffenna tukikkirize nti teriyo muntu ali waggulu w'amateeka. Naye ekyamazima amatuufu obutagoberera mateeka okulaba nga ate otulugunya abantu abalala oba oliawo obutafuna bwenkanya si kirungi yadde akamu n'akeddagala. Era bino nno byonna bigenda mu maaso n'okubeera nga bivaayo eri abo bannayuganda abagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa mu nkwata etali nnungi, abamu ku bo ne bawambibwa ne batuwaalibwa. Ebyo nno byonna Katikkiro yagenze mu maaso n'okubeera nga abyogerako nga yanukula mu bigambo bya GenM7 byonna nga bwe yagenze mu maaso n'okuba nga abyogera. Era ye Ssennyonyi yeebaza bwebaza agamba nti Katikkiro wa Buganda ekyo kyakoze ekyokuvaayo n'ayogera oba oliawo ku ebyo ebikyamu ebikolebwa kya makulu nnyo nnyini ddala. Era ye n'agamba eno ensonga tekyali ku NUP nga kibiina oba nga opposition nga oludda olwo, wabula kaakati eno nsonga ya ggwanga ddamba buli munnansi ye mukwatako era avunaanyizibwa okubeerako oba oliawo kyakola ebitundu 10 ku kinnaakyo. Wuliriza. Up to now, no one knows his whereabouts. How can that be correct? Surely. How can anyone support that, even if you belong to the NRM? You would be ashamed to say that's a good thing, because it is not. Because even you, an NRM colleague, the other day we were in Parliament and we were speaking about our colleague who belongs to the NRM, the Amudia woman MP, who had also been taken in incommunicado detention. We are glad she was eventually released. So that's the point, that everybody is a potential sufferer of violation of the law. Can we observe the law? I saw Mr. Museveni saying that we should be concerned, we should be pushing for people to be produced before courts of law. And I said, good, but that's what we have been saying. Christopher Kodi now is coming to 3 months. Why has he not been taken to any court of law? No one knows his whereabouts. Some Mugumia, months on end, Why do we not follow the law? That's our appeal. And we are glad that now other voices of cultural leaders, religious leaders are coming out so that we organize our country. That has been our appeal and we continue to. Nti ffe kye tusaba era kyekyo kye tubadde nga tugamba entakera lwaki abantu bano tebaleetebwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka mwanattu ne bawera ennemba n'emisango egiba gibavunaanwa bwe kiba nga gigyo mituufu baagizza omanyi bagamba nti agusinze aliwa bitono nti oli kasita bagumusinze oba oliawo munoonya engeri y'okulaba butya bwe muyinza okuliwa. Naye omuntu ne mumuteeka mu kkomera okumala emyaka nga tagendangako obanga mwana tutasomerwa na musango ate n'oteekako okumumma bbeero n'otakomaawo kwo n'ogenda maaso n'okuba nga n'okwogera oyongerezaako ebigambo ate ebisongovu. Erewe njagala kuwa katambi kano katini nnyo nnyini ddala awo osooka okawulirize nga boogera ku musajja mukulu Kasolo. Wuliriza.
era alina ekigambo kyagambye Honorable Kasolo abasiibudde Kasolo bankoze bubi kubambadde emyenda kino lubiriza nze n'ekikka Kasolo ne mutwala ewangu ng'asabye emirundi egisooka mu kkumi naye nange entandise omulabamu ki embaliga era nabadde bwakimu atulira wano era bwe baali baleeta erinnya lye tumuyite omukolo nabaga nti Kasolo temumuyita Kasolo tandise omubuusabuusa nze bakadde bange ennyumba eyo nagikopako ekintu ekyo obutabana bunnanfuusi era obutabana bunnanfuusi toba olaba nti Mungu abasobozesezza okutembeeta obusiraamu ne babutuusa ku mulembe gwe tukola ki twagala. Abayisiraamu si basanyufu ne minisita Aruna Kasolo engeri gy'agenda maaso n'okubeera nga twambuzaamu emirimu gye era abamu ku bo bagamba nti musajja mukulu ono munnanfuusi era alina ebintu byakola nga birimu kuwa embaliga naddala mirimu gye gyagenda maaso n'okuba nga akwasaganya. Kati njagala nkuwa akatambi kano wuliriza bulungi ebino ebigambo byaleetedde dda abantu abamu obuzibu byatandise bitya bwe biti. Bakukebere enanga butonde nga mwakebedde bakafeero mwakebedde baki mwakebedde baki badde bayina enkaya anti nene enkaya na kweziri niwa nenkaya na kweziri ludawa mu 1974 waliwo omusajja yali akulembera amajege Tanzania Dar es Salaam abamayita Tumineri Chiweru oyinza okumunoonya ku Google. Tumineri Chiweru yali Meja General Tanzania Dar es Salaam nga yakulira sekta ya Dar es Salaam yali mukwano gwa President kati Yoweri Museveni era nga omusajja oyo yali akoordinatinga amagye aga Uganda amagye agaza okulumba Uganda ubajeko Idi Amin. Omukulu oyo yafa ng'ennaku z'omwezi 14 ogwokutaano 2021 naye bwe yali agenda okufa mu lisiti gye yaleka abaana mu baana be kigambibwa nti yalekamu n'erinnya lya Muhoozi hati kapanga naye bamuzaala ogambye yali ani bamuyita Tumineri tugume ebigambo ebyo amalo byogera nti batwale Muhoozi ku DNA nagenze maaso n'okubeera nga ndaba Balaam mayi abyogerera ku radio ya Balaam Radio 4 ng'avuddeyo nga wandiise omukugu gw'ebbaluwa omunene bwe guti ng'agoba pulezidenti yakyaza Tugume era n'abaaninga ne Tugume okubeera nga taddamu kubeera ng'ayogerera ku radio ye. Tugume agamba nti waliwo omusajja eyakayanira Muhoozi ono n'agamba nti oyo mwana wange. Ekiri mu Uganda banywanyi buli kimu oba oliawo kisoboka. Olunaku lwajjo twafunye obuzibu nga MTN alayini bazijjeeko omukulu n'atugamba nti MTN kejira evaavaako ndi mu kugiramu sente ezo kazigire zisooke ziddekoko ku akaunti ya Charity Coffee. Anyway, nene batugamba abe MTN nti bafunyemu ko power shortage wali eri ku kitebe kyabo oba oli awo ekimu basinzira okubanga batuweereza. Anyway, kansooke nkubi n'ebigambo bya Zambali Blasi Mukasa Katini soko owulirize wano. I think the abolition of our citizens has become now a general concern. It is high time as government and those in the administration of justice, you start thinking about being independent and doing the right thing. President Museveni, in your address, you say that the reason as why some people have been kept in prison for more than the days and the period that is stipulated in our constitution, that they don't want to come to courts of law. That was a total lie. Most of the people that were arrested, they also want to come and face the law, but they have been denied their access to meet their lawyers. I want to give you a live example. Dr. Chizabesige, one of his lawyers, Martha Karua, was stopped from coming to the country. Another lawyer, Cancelius Lukwago, was also arrested. So Dr. Chizabesige also wants to face the law, but he doesn't have those that are supposed to be in the court. So we ask you kindly that allow those that were arrested and those that don't have claims to be released. And I want also to appeal
to the judiciary. You're in charge of the administration of service. You are in charge of the administration of justice. As the three arms of government, the judiciary, the parliament, and the executive, we work hand in hand. Please, we want you to be independent and you set yourself free. Allow these people to come to courts of law and face the law if you feel that they have a case to answer. Zambali Blasio Mukasa agamba nti GenM7 nesiga eddamuzi muleka abantu bwemba mulowooza nti baziba misango bajje bennyonnyoleko babeeko oba oli awo bye boogera era nabo beewozeeko ng'amateeka oba oli awo bwe galagira okusinga okubeera nga mubateeka mu nkwawa nga mubalemesa ne baluuya baabwe okubeera nga babawolereza okutuuka ku ssayiri efaananyirizaakoko bwe lityo. Banywanyi munzikirize sijja sukka wano tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye-bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.